Ate embeera y'abatuuze abawangalira mu luka gw'Obusega mu ggombolola y'e Lubaga wano mu Kampala yeeraliikiriza olw'obukyafu obususse mu kitundu ekyo. Bano bagamba nti essaawa yonna bandulimbibwa endwadde eziva ku bukyafu. Okweraliikirira kuno kusinze kubeera mu batuuze abawangalira mu zooni okuli eya Kigwanya, Kibumbiro ng'obuzibu buva ku myala ejagegera ekivamu ekivundu ekimazeeko abatuuze emirembe nga ne kaabuyonjo nazo zaabula mu kitundu kye bagamba nti kyandibazaalira akabasa. Ebisinga buveera bijja lwankuba efuuluka gye biva olw'emakubo amabente kulimki myala kitambuza buveera. Buli wooyita wonna obuveera buli mu makubo abantu nabunyini tongere era nga ffe abakulembeze batuwadde omulimu ogw'amaanyi okuddamu okwongera okubayitamu ate nga tubasomesa okwokya obuveera. Esther Nalubwama omukulembeze okuva e Kabowa agamba nti mu kiseera kino abakulembeze basaana okukolera awamu okulaba nga batumbula obuyonjo. Amazzi gasusse mu kkubo Nakasero baaba ne basusse amazzi mu kiseera kino ng'enkuba etonnya abatuuze beekozemu omulimu okulongoosa ekitundu kyabwe. Amyuka Meya Rehema Fuge Sanyu naye asobodde okwenyigira mu kulongoosa ekitundu. Ng'oggyeko emyala egitawaanya abatuuze bano balina ekizibu ekirala eky'amakubo ge bagamba nti gafuuse ekizibu naddala ng'enkuba etonnye. Tubadde tutambula kweggamawo ebisooto bijula kuggwa mu maaso naye amazima gennyini katulaba abantu bonna bava ku kyaki beeyagala era mutuyitaase abantu bagwa ebigonze wano wendi nga Nakasero abantu bambi ntunula n'eri ng'agudde. Kinajjukira nti obulwadde bwa kolera abantu abawangalira mu Lubaga ey'amaserengeta kusinga nammwe nemubuuza nti kati gwe okyagala nnyo okusinga ffe banyini kyabakisooka. Ettaka erivuddeko emberebezi lyali lya mugenzi Isa Maguluvu nga lisangibwa ku kyalo Kazinga mu ggombolola y'e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono nga liwezaako obunene bwa yiika 50 okusinziira ku baana b'omugenzi Maguluvu nga bakulembeddwamu Farida Namakula bagamba nti bo ng'abaana b'omugenzi bakooye okutulugunyizibwa nga bwe balambulula. Buli lunaku tudaagana tusula tutambula tusula tulwana n'abasajja nga bakulembeddwa Haji Sinaani Muwanga ne Sendowooza abeegasse mu nsonga y'okwagala okubba ekibanja kya jjajjaffe n'okwagala okubba amaanyi g'abakadde baffe ge baakolera ku nsonga y'essomero ya Kazinga Umeya Primary School n'omuzikiti gwaffe ogw'Obusiraamu. Twambuka zitambula tetuzimanyi ennene entono abasirikale basiba kuno bamamotoka baki bwabakyakuba biki bakuba nga ate ffe enanka byaffe bya landlord bya Buganda landlord bajja mu kiseera kino bagambe nti ekibanja nti ttaka lyabwe ku kibanja kyaffe ekimaze emyaka egisukka mu 9 nga tukulidde wano. Kati balaajanidde ab'obuyinza okuyingira mu nsonga zaabwe balabe nga baddizibwa ekibanja kyabwe nga bano batuuse n'okutulaga empapula ezoogera ku kibanja kino. Kino kiwandiiko nayo kikino wano eno ebbaluwa etukkiza okubeera nga tulina ekibanja mu Buganda Land Board kyetuwandiisizaako yino tugiina tugiraga wano. Eno ebbaluwa y'emu ku gye tuyina etugatta ng'eragira Saudi okuwandiisa ekibanja kino. Mwenna abawulira abandaba abalumirirwa mbegayiridde musituke mujja mutulwanirire Sendowooza ne Sinaani batumalawo. Era abaana bammwe naze bafune ekibanja nange era nfune kyenja twagala obuyinza bonna abasembayo obuyinza bajje twogere nabo banawo we bali batulage ate ekyenjawulo bayamba busiraamu yesebo tebanadde ekikumi kibateekako. Yego balumiriza Sendowooza mu kwogerako naye ku lukomo lw'essimu ategeezezza bw'ati ensonga eno ogimanyiiko. N'amanya goyogedde mpulira erinnya nyiri yoyogedde akugamba simumanyi naye nga gwe mukulu Sendowooza sebutwa amanya gange gennyini oba amanya go gakyamiza simanyi. Njogera ne Sendowooza kuba baŋŋambye mukulu Sendowooza. Membe Brian yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.